Okusinziira ku biwandiiko ebiri mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire, gavumenti mu nteekateeka zaayo ez'okuzimba layini z'amasannyalaze yasalawo okuzimba layini eva e Mutundu okugenda Entebbe n'okuva e Namanve okutuuka e Luzira. Zino zirina kuyita mu lutobazi lw'e Nambigirwa ku njegoyego y'ennyanja Victoria n'ekibira ekimanyiddwa nga Mugomba. Kyokka enteekateeka zino zibadde zikyagenda maaso ne wavaayo abantu abaagala baliyirirwe obuwumbi 56 era nga bagamba nti balina ebyapa mu lutobazi lw'e Nambigirwa ne mu kibira ky'e Mugomba mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano baawalawala gavumenti okutuuka mu kkooti era omulamuzi Andrew Basajja ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2017 yayimiriza ekyokusazaamu ebyapa bino. Abamu ku bagambibwa nti be bannannyini byapa bino kuliko Hassan Basajja Balaba eyali minisita Henry Banyenzaki, kampuni ya Logic Real Estate enonga ya Ephraim Ntaganda, Sadrick Zongoza ononga muganda wa Ntaganda, Martin Kurayije, Gasana Emmanuel, Babula Narubega, Semu Gahudu n'abalala bangi. Omulamuzi Catherine Bamugemereire n'akakiiko ke ku bbalaza ya wiiki eno baatuukako wali olutobazi luno omwakuba ebyapa era ne kizuulibwa nti ebimu ku byapa biri ku mazzi. A plot has been given in wetland or in the lake itself. Forest reserves titled with names. Ku bino kuliko ekyayenule Banyenzaki mu kifo ekisanyukirwamu ekyatumibwa Miami Sandy Beach. Olwaleero akakiiko kakunyizza ateekerateekera disitulikiti y'e Wakiso Ruth Nakatudde Galabuzi ku kiki kyamanyi ku byapa ebyagabibwa mu lutobazi. Wabula Nakatudde abategeeza ng'ebyapa bino bw'atabimanyiiko. But we couldn't find them in our register at the Fiscal Planning Office. Wouldn't you be surprised as a planner that this is actually happening? It's a surprise that it is happening. Why would a titled piece of land not be able to be reflected in the plot register? Because the assignment of plot numbers is not a mandate of the planning department. It seems you are seated there. It is business as usual. There is no compliance. Finish. No, you are the fiscal planner, senior. The law is being contravened in your face. That is why we wrote to the land officers, the surveyor, that no service should be done, irrespective of the land tenure, whether mile, whether Kabaka's land, whether public land. No instruction for survey should be done without any planning consideration. Akakiiko kyagenda maaso n'okubuliza ku nsonga eno era abamu ku bagambibwa nti baaweebwa ebyapa bakunyizibwa babitebye engeri gye baafunamu ebyapa ku nnyanja mu lutobazi n'ekibira. Jingo Francis, NTV Akawungezi.